n'oluvannyuma tujja kubeera ng'agira tula wano nabesaba abali bonna basembere edduwa yaffe tubere nga twongera okugitunuliza basembere oyo atuuka ye pulezidenti w'enkya owekitiibwa Kyagulanyi era omukolera ekkubo wano ajja butereevu wano ajja tuweetereevu wano omukolera ekkubo abere ng'ajja edduwa ya muganda we era mukwano gwe ng'ajja muganda we mukwano gwe Yasiini Nyanzi. Olwekyo tubasaba muleete wano Yasiini Kawuma, tubasaba muleete ajje yegatewa mu dduwa ya muganda we Yasiini Kawuma era ajja atuwa mu butereevu nga bwe tugenda mu maaso mu dduwa. Sebo tukwaniriza nnyo, tukwaniriza ddala nga bonna bozze nabo bafunye bannyabo olw'okubeera nti omukolo nga bwe tubagambye nti dduwa yabadde yatandise dda. Nja kusaba ku ssaawa yakati tumale okutuula tuli mu dduwa wakati era nja kusaba buli ali eyo ebbali ajja atuule tubeere nga tulikwatugere mu feeza endala insha Allah. N'olwekyo okukola ogw'edduwa tugenda ogukomekkereza tuzaayo ebitundu bibiri n'oluvannyuma nja kusaba era wakyaliyo space ow'okutuula, wakyaliyo space ey'okutuula tugale guno omukolo tumalirize
abayimiridde bwena mujje mutuule tumalirize. Okay, kati abajyawo bajyewo, abasigadde bagende eri. Naye wakyaliwo space wano, wakyaliwo space ey'okutuulamu tulenga tugenda mu maaso n'omukolo guno. Ssebo mukadde waffe pulezidenti w'eggwanga lino w'enkya Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu w'otuukidde nga tutuuse ku ffeeza ey'okusatu eggalawo omukolo gw'edduwa, era twatandise dda ku ssaawa 8 era ng'obwedda tukusuubira tujja kutubeerako mu kitundu kino kyennyini ekyekyunyisa ekinene ennyo nga tusabira muganda waffe Yasin Kawuma ne banne bonna abatulugunyiziddwa abattiddwa. Njabasa abasawo ne bannyabo nga bwe tubagambye tuli mu ddowa tukkakkane. Bw'oba toli wa mawulire tula wansi, tukyalina ebifo. Bw'oba oli wa mawulire beera ng'obeera mu kifo ate abalawo otagenda banyigiriza. Nja kusaba abasigadde abayimiridde space ekyaliwo mu bakyala ne mu baami tusobole okugenda mu maaso n'omukolo guno omukulu ennyo ogw'okusabira Yasin Kawuma, abaana be, famire ye ne baganda baffe ne bannyinaffe bangi abatulugunyiziddwa mu nsi muno. Ku ssaawa eno kyetugendako tugenda okubeera nga tufunayo omubuulizi omu Sheikh Tamusuza Ssewe n'eddakiika zonnya nga twongera okwaniriza abasigadde bonna tujja bbaaniza mu butongole nga tuzze mu nteekateeka ey'obutebe naye kasooke tumalize ekitundu kiri ky'edduwa n'oluvannyuma tulyoke tugende ku kitundu ekirala. Bannange tubaaniriza mmeeya w'e Makindye Sembera wano tube nga Sheikh Tamusuza Ssewe ogenda mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatenda amalungi amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala atukuŋŋaanyiza mu kifo kino eky'ekitiibwa okusabira mukadde waffe Yasin olugendo oluwanvu lwe yagendamu. Ssebo MP akulira ssebo ekisinde kya People Power ssebo Honorable Kyagulanyi Ssentamu, ab'ebitiibwa b'otambudde nabo mu kifo kino, abantu abalala abakyali ebbali eyo, ekitukuŋŋaanyiza wano kusabira mukadde waffe olugendo oluwanvu. Olugendo olwo oluwanvu lwe njagala okwogerako baddu ba Allah, ekitukuŋŋaanyiza wano ffenna senga tutegeera ekisookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda. Eno ensi eriko nnyiniyo, eno ensi gye mulaba eriko nnyiniyo. Ky'oba olaba nga Katonda agamba mu Qur'ani mu surati Taha n'agamba lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Ebiri ku nsi bibye, ebiri mu ggulu bya Allah subhanahu wa ta'ala, n'ebiri wansi bibye. Nabashiro baddu Allah subhanahu wa ta'ala Katonda yatuleeta muno mu nsi tusigireko bye tunaakungula nga tutuuse mu maaso ge. Yasin yagenda. Ky'oba olaba olwayo tukuŋŋaanye wano okumusabira. Newe tubanga tusabira omuntu yenna nga ajjulukuse mu bulamu bw'ensi buno, abasinga obungi tetutegeera bulamu muntu bw'aba agenzeemu. Njagala abantu mukitegeere. Abavubuka tuli wano, ab'ebitiibwa abakulu bali wano, naye ekyatuleeta muno mu nsi kukola bye tugenda kusiikana mu maaso gani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yasin olugendo yalutwala yalukwata dda n'atuuka. Olwaleero abali mu ttaka batusinga ebintu 3, ffe tubasinga ebintu 2. Ebintu bye tusinga abantu abali mu ttaka tukyakola emirimu ebirungi, Yasin takyakola. Ekyokubi kye tubasinga tukola istighfar, okusaba Katonda atusonye ku ebyo ebitukoze eki bye tusobezza. Nabekiti bannange baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bakuŋŋaanye mu mukolo guno okusabira muganda waffe. Tukitwale nga kikulu nnyo okujja okusabira abantu. We tuba tuzze okusabira abantu tukitegeere mbu omuntu waba afudde aba mulamu. Bangi balowooza omuntu waba afudde aba agendedde ddala awummudde. Ntera okukisomesa abantu ne bagamba abantu mubeera mu kitundu oba obadde okola emirimu mingi n'okoowa. Osobola okoowa n'ogamba kagende neebake. Bw'ogenda okwebaka osobola okwebaka mu buliri. Obanga obaddeko weebase nga abantu weebali tebategeera mbu omuntu waliwo ekimuliko. Naye osobola okuloota nga omusezi akugoba, osobola okuloota nga omusota gukuluma, osobola okuloota nga empologoma ekugoba, naye gw'otudde naye nga weebase oba gw'olinaanye nga weebase tategeera mbu omusezi akukola ki? Akugoba. Naye bw'akwatako n'akuzuukusa ogamba bannaye onvonyeza omusezi abadde akola ki? Antwala. Ekyo ekitukutegeeza mbu omuntu waba yeebase oba afudde
manya tagenze kuwummula. Ekirala osobola okulota nga bakuwa ssente naye omuntu bakwanako bwati nakoonako n'ozukuka ogamba lwaki ozukusizza kale baadde bansasula nabwekyo tubadde ba Allah subhanahu wa ta'ala Katonda atadde muno mu nsi kukola mirimu mirungi. Buli yenna anaakola ekibi Katonda agenda musasula. Kasookola ekibi teriyava mu nsi okujjawo nga Katonda amusasudde. Lwaki Katonda atugamba mu Qur'an mu lunaku lw'ekomera agenda agamba falyawma la tuzlamu nafsun shay'an wala tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Olwaleero sigenda kusasula muntu bintu byatakola, ate olwaleero sigenda kulyazaamanya muntu yenna ku ebyo byeyakola. Nkomekereza ebigambo nga mbawa ekyakulabirako kimu. Nabi Musa alayhi salamu yabuuza Katonda, osasula otya omuntu alyazaamanyisa munne omusasula otya? Kye bayita okuwoolera eggwanga. Namugamba ky'oyagala genda ku luzzi, waliwo oluzzi awo n'akasaka weekali weekweke mu kasaka ako owummule. Naye buli ekinajja mu maaso sirika, buli ekinajja mu maaso gwe tunula butunuzi. Nabbi Musa n'awummula mu kaseka ako. Omusajja yali musajja mukulu ng'ali ku nsolo munene bweti, alina ekisawo kye kirimu golodi. Bwe yajja okunaaba amazzi n'amala n'okunywa ku mazzi nga ebbugu mulimu tta, n'alekaawo ekisawo n'avuga ensolo ye n'agenda. Ne wajja omuvubuka, yali muvubuka nga mulungi munyirivu. Bwe yajja okunywa amazzi ng'ennyonta ye muluma n'anaabako n'okunaabako. Yagenda okumaliza okunywa amazzi agenda okulaba ng'ekisawo kiri awo bbali kirimu golodi, n'akyetika n'akiteeka ku mugogo n'agenda. Ne wajja omusajja omulala ye mukulu n'ajja okunywa amazzi anaabeko n'okunaabako. Bwe yasinga anaawe amaze okunaaba amazzi anaabyeko n'okunaaba amaze okunywa. Oli nannyini kisawo ekyo yalekawo mu kusooka n'akomawo n'asangawo omuzeeyi. N'amugamba omuzeeyi njagala onsasula ekisawo kyange sikiraba wano. Gwe bwe nsanzeewo. N'amugamba sirina kisawo, sinaba kukiraba nako. N'amugamba ojja kireeta. Bwe yalaba nga takimuwadde n'ajjayo ekiso n'amutema. Bwe yamala okumutema, Nabbi Musa ali mu kasika atunula. Yeetegereza buli ekitambula mu maaso. Bwe yamala okumutema n'agenda omusajja. Nabbi Musa n'addayo wa Allah n'amubuuza ki ekibaddewo. Ndabye ebintu byonna kiki? N'amugamba omusajja yalekawo ekisawo. Yakozesa taata w'omuvubuka oli emyaka 20 n'atamusasula. Omuvubuka yatutte ssente za mukadde we, golodi wa musikadde we gwe yakolera emyaka 20. Ate omuzeeyi gwe walabye gwe baatemye ensingo yatema taata bw'oyo eyamutemye nabwe kikyasasudde. Sababu nange buli muntu akuŋŋanye wano atwale akantu akwendeese. Buli w'okola omuntu ekibi naye Katonda ajja kukola ki? Ajja kusasula. Aqulu qawli hadha wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanziza nnyo Sheikh Tamusuza olw'ebigambo by'otuwadde mu dduwa y'okusabira Yasin Kawuma ne banne. Abaamutta nabo Mukama Katonda ajja kukola ki? Ajja basasula, ate oba oli mu ngeri embi ennyo n'okusinga gye bakola ki? Gye baamuttamu. Era ze dduwa ze tubadde wano Ssebo Pulezidenti okuva ku saa 8 nga tusaba Mukama Katonda akwate ku abo abatta Yasin, abatulugunyiza bannayuganda n'abo ababonaabonyiza abantu ebbanga lyonna. Ate era mu byonna omusaayi gwa Yasin guleme kubeera nti gwafa ttogge. Eggwanga libeere nga linunulwa ku misaayi egyo emiri egikoze eki egiyise insha Allah. Bassebo ne bannyabo olw'okubeera nti akadde kongera okutambula ate puroguramu zikyali nnyingi, nja kusaba omulyango guno gwa Kiyamu gwe guddirira okukomekereza enteekateeka y'edduwa. Era nja kusaba Sheikh Bosa gw'oba okulembera omulyango gwa Kiyamu. Omulyango guno tujja kutuuka tuyimirire nga tutuusiza ekisa ekyokuyimirira ate muweeyo saddaaka. Esaddaaka eyo eba nkulu nnyo mu nteekateeka y'okusoma edduwa ey'abafu naddala nga tusabira Yasin. Lwekyo Sheikh Bosa. صلوا على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. Go mu baka parliament wabategezeza